enteekateeka ebadde wano olunaku lwa leero balooya olina obubaka bwebasibiridde okuba abantu baleme kulowooza nti bo bali waggulu nnyo buli omu akwatibwa nga tutambula okugenda mu kalulu enteekateeka eno weewaawo kyakitiibwa nnyo okuyitibwa omukolo guno gwabalooya era nga munaabwe nsanyuse nnyo okubeera wano obubaka bwange ng'ogyeko kubagiza okufiirwa omugundiivu muffe Profesa Kanyamba n'okujjukira bannaffe nga Anthony Wameli kibadde kinkakatako okuwa bannamateeka bannaffe obubaka obw'okwenyigira mu kutereeza ensi yaffe era ng'omulamwa bwe gubadde nti abalooya omulimu gwabwe gwetofalira bali bayinza okussaako mu bwenkanya mu bantu mbajjukiza nti amateeka bokka tegamala naye n'okugasa mu nkola ate si mateeka buteeka mbajjukiza Mwami Museveni nti yali nabo omwaka gw'87 omwezi ogwokubiri nga 25 era nakyogerako n'agamba amateeka kisobola okuba eky'okulwanyisa kunyigiriza abantu oba okubajja mu mbeera embi tuze tukiraba era nga bwe kiri olunaku lwaleero nti amateeka gakozesebwa okunyigiriza abantu bwe baba nga bageetaaze ate gavumenti ya Museveni bwe banga amateeka agagikugira okukola kyeyagala nene gyagasamba gagweyo kyonna gye gaba gagudde ekyo tuze tukiraba kyatuuka okukyusa constitution okujja ekomo ku bisanja n'okujja ekomo ku myaka n'olunaku lwaleero amateeka mangi bwe gali naye tegateekebwamu kitiibwa nga tugenda mu kulonda tusabye bannamateeka bonna kubanga era mu byafaayo byaffe bannamateeka bazze benyigira bazze babeera basaale okutereeza ensi yaffe okuviira ddala mu 78 nga bakola olukuŋŋaana olw'Moshi lwali Tanzania olukuŋŋaana lwavaako okujjako Amini n'okutaasa eggwanga obufuuzi bw'omusigiramuggwa era mu mwaka gw'ekinaana bannamateeka ng'eyali pulezidenti wa bannamateeka kanso Samu Njuba n'abalala baavaayo ne beenyigiramu so nabwe ekityo ku mulundi guno kikakata ku bannamateeka bannaffe bonna okuvaayo benyigire mu kutereeza eggwanga nga bagoberera amateeka nga balwanyisa n'obumenyi bw'amateeka kubanga bannamateeka kimanyiddwa nti bamanyi ekizibu ky'eggwanga baba bamanyi ekizibu ky'eggwanga netukakasa basobola okubeera ekyokulibwamu okutereeza eggwanga lino tusuubire nti obubaka bwange n'obubaka bwa bonna aboogedde ku bannamateeka era bajja kwenyigira mu kutereeza ensi kubanga nabo ng'abantu ba bulijjo tebali seefu oba tebali mu ddembe ensi bwe beeyononeka nabo ebyo batwaliramu naye bwe beeteredde nabo bajekenyimirwa abannamateeka okubeera nga tebali seefu balowooze nti basiddeyo bwannagambo okugenda mu maaso okukwata abantu genda mu kooti okuwoleza abantu basidde weewaawo bannamateeka bangi babadde basaale mu kulwanya eddembe nga kanso Jonathan nga kanso Musisi ng'omugenzi kanso Wameli nga Shamim Malende n'abalala bangi beenyigidde mu kulwanirira eddembe ly'abannayuganda naye ate tekimala kubanga Uganda terina bbula lya bannamateeka wabula erina bbula lya bannamateeka abeewaayo kutereeza ensi so bannamateeka bangi muze mubalaba kanso Mujjoboole yawambibwa n'amalako mu wiiki nga talabika n'abalala bangi so bannamateeka nkikatiriza ti nabo bannayuganda era ensi bwe beefugwa bubi nabo babeera mu katu naye bensi bwe beekulemberwa bulungi bakulemberwe nabo bajja kuba bulungi nja kusemberayo ddala ekyabannamateeka abagundivu ng'omunnamateeka w'ekkooti ensukkulumu Justice Kisakye yamaliriza adduse mu ggwanga nga waŋŋanguse kubanga yali atya olw'obulamu bwe tuli wano Uganda Law Society naye yabadde alina otwaniriza kanso Isaac Kimeze Ssemakadde ali mu buwaŋŋanguse akulira bannamateeka so ekyo kitulage kyoba n'ekitongole kirina okukuuma bannamateeka tekisobola kyo kennyini kwekuuma then ensi eri bubi era tulina okwekwata netwenyigiramu netutereeza ensi yaffe ekyabannamateeka okubeera nti balina okukiranira sayidi eda bakolera abantu oba bakolera ya nkyogeddeko nakyo bannamateeka abangi bagamba afe tuli bannampawengwa fe tetulina ludda naye mu nsi erina ebyobukulembeze naddala ebyesiga eddamuzi eryononesa ensi etagoberera amateeka tosobola kugamba ne bwoba nga oli amateeka n'ogamba nti sibiriimu zisirina ludda oba olina okulondawo oludda oba oli ku ludda olugoberera amateeka oba oli ku ludda olusambajja amateeka tosobola kubeera oli makkati awo. All right, thank you so much.
munange nsanyusa okulaba munange gwoli obi wange naye ojja kwendi yupi eyo tulina byetwagala okugamba bintu bya nsonga nnyo mulaba preparing the pro bono day for next week. So she's your body person. You should join us for pro bono next week. And we recently got a grant from government labor organization. This is the legal team of advocates.